Wano ku before 5 next celeb jazz with King Smith mwebale nnyo kubanga mutulaba. Mawulire weekend gabadde mangi nnyo era ng'eggulire lisinze okuba nga litukwatako ffenna bannayuganda mu nsi ez'enjawulo ne wano mu Uganda ly'eggulire ly'omukulu gwe nandise legendary Willy Mukabya era ng'olunaku olwaleero nsazeewo nsobole okujja okumukyalirako ko Mudwaliro waali atunyumizeeko ko ku bulamu bwe emboozi ye eri etya biki ebyamutuuseko okulaba muno avaayo n'akubira His Excellency omulanga ogw'amaanyi okuba ng'amuvayo ng'amuyamba mu kaseera kano aka COVID kabaddemu twakomumulaba mu biseera COVID ng'avuga boda omulimu gwakomawa era ne boda yalagawa. Willy Mukabya osiibye otya taata? Munange gyendi muli mutya obukulumaaluma abasawo balabika babuliko n'amaanyi mpuliramu enjawulo okusinziira we najjidde ku kitanda. Katwebuuzeemu wano ku kitanda wazzeewo ddi? Bandeetawo jjo. Ng'omaze oluvannyuma nnaku meka nga tewewulira bulungi? Wiiki. Badde eweze wiiki. Embeera eno y'obutewulira bulungi yatandika ddi? Kitutte wiiki. Nga tewewulira bulungi. Wiiki eno nga tebannakuleeta wano wali ofunyeeko kogendako mu ddwaliro wonna wonna oba ku buyambi bwonna? Nagendako mu bulwaliro bwaffe obw'ekyalo naye ne ndaba nga siganyulwa nga obulwadde bugenda bweyongezi kwe kusalawo ne ŋŋamba akaneeyongereyo. Abasawo bagamba ki ekikutawaanya? Bagamba ekifuba eky'omunda n'omusujja gwa malaria bye baakalaba. So bagamba kino kigenda kukyetaagisa ki okulaba muno otereera? Bakyandiko bakyakebera waliwo ne results endala nazo sinnaba kuzitegeera naye ebyo bye bakyalabyeko. Twalabye nga ovudde n'okubira omukulembeze eggwanga omulanga y'ensonga y'emu lwaki oli wano mu ddwaliro okuva eri ewaka gye wali okubira omulanga? Era ndowooza ogumu ku mulanga gwe nakubye bazira kisa abamu baavuddeyo ne batandika okunyamba nga mukyala Fiina Maama Fiina yandabye n'ansaasira nampaayo obuyambi obwasobodde okuntuusa wano mu ddwaliro. Yekayeka ye yaakavaayo? Mpozi ne Radio Simba nabo bagezaako abawuliza ba Radio Simba okuba nti bansondera obuyambi bwe basoose okunyambako. Katubuuzeemu lwaki omuyimbi nga gwe aluddewo ku bbanga lino lyonna mu music industry wandibadde oyita mu mbeera ng'eno olowooza obuzibu buli ku ki? Obuzibu buli mu nsi yonna so si ffeffeka abayimbi wabula ensi yonna yakosebwa nti tetukyakola. Omuntu okubeerawo okumala emyezi egyo gye twakamala nga tuli mu COVID naye nga tokola olowooza oba oyina ssente mmeka? Ate waliwo ssente zosobola kutereka era tewali yakimanya nti COVID agenda kujja kantereka obukadde wa ssente buno sobola okubeera nga mbeera mubeera ennungi. Kale ate naddala ekintu ky'obulwadde kizibu nnyo tebakyetegekera. Before COVID nga tukyali wali mu kaseera ka lockdown wafunamuko okuwulira mubiri gw'omunno tegweyagala oba obulumi bwonna oba kyazze buzi after? Nkyazze buzi mbadde ndi bulungi sibaddeko tabu. Kino okinenyeza ku ki? Ku kukola nnyo, ku butawummula, ku myaka, ku ki? Nze ndowooza embeera gye simanyidde kubanga ntutte emyaka nga 3 ndi mu bulamu obutamanyi kuluusana ate nga sirya bubi sisula bubi kakati ate nengenda mu bulamu bw'okukola nga nkuluusana ndowooza kiyinza okuba nga bye bimu ku byo sirya bulungi ndowooza byebyo. Twakulako ng'ovuga akaboda boda eno wali wagijjawa era kati saa zino eriruddawo? Yange ebyo gyegimu ku mirimu gy'oyinza okukola singa obeera waliwo ekizibu nga kino. Kwegamba omuntu okuwatanya n'owatanya kuba kuyita kuwatanya. Kati boda eno yojja eri oba wagitunda? Ate lwaki mba ngitunda? Kuba kati gwe kirabika tokyasobola kuvuga kaboda. Ate lwaki mba ngitunda kubanga bwe kiba kyekimu kiriisaliisaako ku bantu bange
ate lwaki oba okatunde okalekawo. So kati akaboda kano ani akayina ani akavuga oba ate baani bintu bya kati wawulidde enkuba mulanga wakateeka waka walabye enkuba mu mulanga golowooza omulanga nga gwa bwereere mulanga gwa butasobola nga ndaba nnemereddwa buli kimu tekikyasoboka. Nkugambye okuyingira omulimu omupya gw'obadde tokola ogutandikeko osobole okubeera nga guyimirizaawo famire naawe kwagamba kintu kiba kinene nnyo kujjako nga oyina ssente ziwerako esobola okutandika omulimu omupya. Abantu bandyebuuzizza Willy Mukabya alina ku baana kati nze omusajja omukulu nyinza okuba nga siina baana. oli yandigaye muno lwaki omukulu yandibadde akuluusa n'okuyingira omulimu omupya ate nga alina ku baana abaana abo bali luddawa mu kino ekintu kyonna. Abaana abasinga basoma abakulu buli omu alina byakola naye bibye. Wandyagadde bbawa buzibu buno buzibu bwange sisobola ate kubugatta ku muntu mulala. Kale essaawa zino ki ekiddako nga oli wano mu ddwaliro kiki olowooza ekiddako? Sinnalowooza nkyalowooza bulamu nti singa Mukama nnyamba nezisuuka bulungi kyekisinga obulungi. Waliwo ebyokuyiga etuyiga mu mbeera ze tuyitamu gwe nga Willy Mukabya ne gukyali kyali abantu bagamba okuze lwaki teweesonyiwa ebintu by'okuba nga oyimba lwaki teweesonyiwa ebintu by'okuba nga okuluusana n'otulee kufaamuyo? Kakati waliwo ebintu ebimu okugeza ng'ekitone. Ekitone kyo kikuweebwa buweebwa Katonda. Katonda n'akutuma omulimu ogwo takupimira myaka n'agamba nti nkugambye genda osanyusa abantu bange. Kati gwe tolina budde bw'opima n'ogamba nti buno olw'okuba nkuze bwe nti ng'ate gwe Katonda yakulagira genda osanyusa abantu bange. Kati gwe olina kubasanyusa. Willy Mukabya kati oli mutume? Nze ndi mutume eyatumwa eri Katonda kubanga bwe njemera Katonda wange mba nkoze ekintu kikyamu. Mba nina kutuusa ekyo ekiraga nti yaba yantuma bye bigambo ebinvaamu nensobola okutuusa obubaka bwa Katonda. So tubadde tukyagamba ebyokuyiga bye tuyiseemu eno embeera. Mpazi ekyokuyiga bingi. Ekisooka tuyize nti omuntu teweetaaga kubeera na mulimu gumu. Kyetaagako okukola emirimu egy'enjawulo. Embeera saawa yonna ekyuka neeva w'obadde ogirowooza nedda awalala. Kati ffe tumaze emyaka mingi nnyo tulya ku music kati nga tetusuubirayo nti ate busobola okukya nga music takyakola. Naye kakati music yasaziddwamu tetumanyi na budde bwe nti aliko mawoddi kubanga tetumanyi covid alivaawo ddi tulyoke tusobola okuddamu tukole music. So ekyokuyiga kyakubanga tokola mulimu gumu. Omuyimbi yandiddukidde waani? In case nga alina obuzibu yandiddukidde wa manager, wa promoter, wa president, wa abantu bawagizi be yandiddukidde waani nga alina obuzibu nga buno? Omuyimbi yalibadde obaddukira waba kwagamba bizibu byakutegeera kuba kakati ffe abawagizi baba mikwano gyaffe. Ffe tuli bantu ba nsi yonna. Buli muntu yenna alina obusaasizi yateekeddwa okuyamba kuba tuli bantu ba ggwanga. Tetuli bantu ba muntu wabula tuli bantu ba ggwanga. So omuyimbi yandiddukidde eri eggwanga erina okumutaasa. Abasinga badde bagamba akasente kano akafulumye ak'abayimbi ak'abapromota akasente ako wakawuliddeko? Akasente ako tukawulira naye ebintu bya ssente ebyo bizibu nnyo okutegeera olw'ensonga nti abantu baagala nnyo okulya ssente tebirimu mazima na bwenkanya. Kyo kyekituufu nti twawulirako dda ssente zafuluma era ne ziriibwa bapromota bokka. Kati ate era nazino tuwulira zafulumye era nazo tuziwuliramu bapromota. Kakati abayimbi tetunalaba nteekateeka ntuufu gye tukugamba nti tulina essuubi nti ssente zino tugenda zifunako. Bwe essuubi bwe linaabeerayo nga ddala naffe tulina ozifunako tujja kusanyuka
naye tetulina ssuubi olw'ensonga ziriko abagezigezi bangi abayinza otulemesa zifunako. Abakadonkamu mwenga abakadonkamu mwetegese mutya okulamuna akasente kano at least mukafunako? Mukama bw'anaaba ayambye, kati bino byafuuse Mukama bw'anaaba ayambye kubanga siinako kkubo lyenkugamba nti lino ndiraba. Naddala fe abakadongokamu batera nnyo tusuula ebbali. Naye nga mulina obukulembeze? Tulina obukulembeze bwaffe, tulina omukulembeze waffe DJ Kikoofiira atukulira nga abakadongokamu. Ate Vincent Segawa? Vincent Segawa obukiiko ndowooza naye nga omukulu ye DJ Kikoofiira. Mulanga kigwokubira abakulembeze mu abakadongokamu naddala kati nga mwene embeera muyita kwati tunabalaba be bavaayo? Mpozi abakulembeze baffe abakadongokamu nze mbasaba kwongeramu maanyi. Mwongeremu amaanyi. Ekisookera ddala mutegeere nti waliwo abantu abatandika music ono abatakyasobola kuvaayo kwogera kati nga nze bwe njogera ng'ate be bakulembeze ba music bali eyo bafiira mu mayumba, bali eyo tebakyalina busobozi, abasinga abamu baali balya ku music, naye babalambuleko. Wakakati nze senga sivuddeyo tebadde tebasobola kumanya nti nina obuzibu obusobola okutuuka na wano. Babalambuleko wakiri kubanga tebalina busobozi boge mazima amatuufu. Ate n'abantu kaŋŋambe nti abagaba obuyambi babeerabira era bwe baba abantu bagamba bannange tuwa obuyambi, teri agamba nti twali waddeko abayimbi baffe, kitegeeza baatwerabira mu bantu be bawa obuyambi. Nze gwe mbakubira. Ekirala kye mbadde njagala okubuuzaako, tetunakulaba nnyo nga badde tonalwala, tetwakulabye nnyo nga bintu byabufuzi. Waliwo obukiiko badde balonda obukulira abakadde, bakansala, ab'oku byalo. Lwaki gwe tewenyigidde nnyo mu byabufuzi? Nze siri munnabyabufuzi, ndi musajja muyimbi. Nze ku bimu ebyantumwa natumwa kuyimba, siri mu kyabufuzi kyonna sikisuubira. Sikirowooza nti kisobola okungwako. Mpozi ebyakatonda nga bw'obimanyi naye siri tekinnimuuza. Nze ndi muyimbi era nze nina kuba muyimbi. Olwo bayimbi banna abayingidde ebyobufuzi oyinza bbawa amagezi ki nga gwaludde mu music industry? Abayingidde ebyobufuzi nze siinako kye mbagamba, mbawagira bagende mu maaso nabyo, mbasabira mikisa. Sirina tabu nakyo. Tuddeeko ku mbeera eno gye tulimu. Essaawa zino oli singa addayagala kuwulira mulangago nga Willy Mukabya negukyali okyali kyali era ndikyali negumahi. Ebyo tebisobola kuvaawo. Obulwadde tebusobola kubinzijamu. Kitiibwa kyo? Ate obulwadde bunsobola okunzija ku mahi. Kiri kitiibwa kyange. Kati enembeera gye tuyitamu oli nga ayagala okubaako engeri gyadduukiriramu, kisoko obabuliremu bannyonnyolemuko nga ayagala kumpa ku buyambi kudduukiramuko mu mbeera gy'olimu. Kumpa obuyambi nkyabwagalira ddala kubanga nze kennyini seesobola kati wano wendi, sirina kyenkola, sirina mulimu gwonna, ndi mulwadde, seeyamba, nina ebyetaago, nina famire, buli kimu kakati amalwaliro gano geetaaga ssente. Simanyi we bigenda koma, kale obuyambi nkyabwetaagira ddala bannange, bannayuganda na buli muntu anyumirwa music wange. N'oyo ayagala Ssaabasanyusa Willy Mukabya naye nsaba kunyamba mbeere nga nzira mu mbeera entuufu eyeeyagaza kuba kati embeera gye nnemu teyeeyagaza. Kino ekibuuzo kiyinza okusoundinga a little bit funny nekye njagala okubuuza, biki by'osuubiza abawagizi bo ne bannayuganda akaseera wogenda okuviira wano ku kitanda? Basuubiza ekintu kimu, bingi byendabye. Bingi byendabye kuva paka mu covid paka kakati ku kino kyendiko. Basuubira obuyimba bungi era bansabire kuva ku kitanda obuyimba babulinde. Obubaka bw'obwoza bwatuuse w'omukulembeze w'eggwanga? Era nkakasa bwatuuse. Tebusobola kubanga tebwatuuse kubanga bye bimu ku bisinga okunnumira ddala. Oyagala ki ekisinga okukuluma? Kankibuuze. Ekisingira ddala okunnuma, nze ndi munnayuganda abadde mu ggwanga lino okumala ebbanga lyonna era nga nnyimbidde eggwanga lino
kati bwe mbanga ndi muyimbi ayimbidde eggwanga sobola ntya okuba nga sisobola kulaba ku mukulembeze paka lwalibeera nga taliiwo ate ndinyumya bunyumya nti saalaba ku mukulembeze. Omukulu ono Museveni tomulabangako? Nze simulabangako wadde n'amaaso go? Amaaso gamulaba naye nange neegomba mutuukeku mugambe nti yenze nange njogere ku kizibu kyange abalala bwe babyogera nti nina ekizibu bwe kiti. Omukulembeze gwanga nga bamusinkanye biki byagala omugamba? Mbirina mu mutima bibyo naye byange naye kati naye mbakubidde omulanga mpuliramu n'abayimbi mukozesa nnyo Balamu batwale wa mukulembeze. Balamu gasamweddemu omukubira mulanga. Mukulu Balamu munnange naye bw'abanga asobola okunyamba nja kusanyuka nga bwe ndaba bw'ayamba abalala kubanga lwaki saayanguye okumukubira mulanga nti waliwo abantu abali ku mwanjo kwekyo kyova olaba nti nayanguye nnyo okwogera nga be nabadde nsuubira okubeera nga be basooka okutuuka wendi. Naye mukulu Balamu musuubira era mumulinze kubanga mmanyi nti tasobola kundeka mu buzibu nga buno ng'ate musajja ayambye abantu bangi. Kati oyo ye mulinze bulinzi manyi nti ateekeddwa okukikola. Omanyi waliwo omuntu gw'omanyi nti ono alina okukikola kimukakatako kubanga ate Ssaabasanyusa Willy Mukabya ayinza okumuleka ddala ng'afa. Nze manyi tasobola kundekera. Omukulembeze ateekawo abantu b'enjawulo okubakiikirira oba abantu muwe yalondamu abantu mumwe okuli Catherine Okusaasira okuli Full Figure Buchaman bonna bali ludda muzina ensonga ze ez'okuba ng'oli mulwadde naddala Catherine Okusaasira presidential advisor. Munnange simanyi kubanga nkakasa nti babiwulira nabo simanyi nteekateeka zaabwe nsuubira nti bakimanyi nti kati ndi mulwadde. Nabo bwe bonaaba nga bwe busaasizi banansaasira ne banziruukirira. Kale sooka kati tune mu kamera wako obasabe obakubira omulanga nga bengeri gye bali muno omukulembeze yabateekawo ate nga bavamu mu abayimbi bakuyambe. Bayimbi bannange ne boolaba mbeesibyeko teri balala bensobola kusooka kwesibako nze neesibako mmwe kubanga mmwe bayimbi bannange mwe mumanyi buzibu ki bwe mpitamu kakati mmwe bensooka okwesibako bannange munziruukirire munnyambe nsobola okuva mu mbeera gye nnemu. Siyinza kubeera bubi bwe nti siyinza kubeera mu buzibu nga mmwe bannange abasobola okukinyamba kino. Mbakubira omulanga bannange muntaase nsobole nange okubeerako mu bulamu bweyagaza. Naffe tusanyuka nnyo bwe tulaba nga bannaffe musituse muvudde mu mbeera embi tulowooza nti ate naffe tunaabeera obubi ate mmwe mujja tukwata ku mukono. Kale toyanza nnyo toyanzege oyo abadde omukulu Ssaabasanyusa Willy Mukabya kyali negu omubwati yekayeka yesikaliza ebitiibyo ebyo mu ggwanga lya Uganda. Njagala okwongera obbakubiriza mwena okusinzira mu nsi yonna gye mutulabira abaagala okubanga mumuyamba bambi muveeyo mumudduukire. Musanze Mudwaliro wano saidi zeno ebwayise gye musanze mu ddwaliro basobodde okubanga bamutukoze ki bamututte era nga n'olw'ensonga eddwaliro bayita Family Hope Clinic oba yagadde okuyitawo okuyitawo owakasukaali owotuta owa sabbuuni kyonna ky'oba osobodde oba nojja n'omulabako era ngenda kwanjogerako n'omu ku baana be andibadde ng'oba muwala we ne mutabani we batusomera at least ku nnamba n'okutuwa embeera taata gy'alimu n'engeri gye bawuliramu so ate oba ovuddeyo okwagala obbayamba osobola okuba nga obatuukirira ku ngeri gye bagenda okuba nga bakubuliramu. Nze Shadik Smith, King of Television, tukyali wano ku BTM ne Celeb Jazz wali ku YouTube.